Bano be bamu ku balimi mu bitundu by'Etteeso abakedde oggoba enzige zibadde zigombye mu nnimiro zaabwe ng'oggyeko okweyambisa ebidomola. Bano bagasseeko n'enduulu okkanga enzige zino zive mu nnimiro. Enzige zino ezayingidde mu ggwanga nga ziyita mu bitundu by'e Karamoja we bukeeredde nga zitandise okulya ebirime okuli obulo ne muwogo. Sorghum, millet and etc. Emu ku bitundu ebikoseddwa ennyo kuliko Kuumi, Ngora wamu ne Katakwi. Within few hours the tree, even the leaves have disappeared within few hours. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kuumi bagamba omuwendo gw'enzige zino guyitiridde ku ogwo ogwasooka okuyingira mu ggwanga. And so we really call upon the attention of government to support the farmers, especially those whose gardens have been destroyed by the locusts. Banera balabudde nti singa zino tezittibwa mu bwangu zigenda kumalawo emmere yonna. The strange thing about this new invasion is that most of them are this brown or purplish. The majority of the locusts that we have are brown. And the brown means that they are juvenile, they are young and very strong and they are very destructive because they eat a lot. Kyokka gavumenti naye esitukiddemu era neeweereza bannamagye bazifuuyira eddagala. He has taken us unaware. And right now you try to reach there with the soldiers, you come this way, and also some of our colleagues are in Kampala. Ono akubiriza abantu okusigala nga bakakkamu. But I want to promise you, this thing will not defeat us.